abatulaba abalungi mwenna abadde mix media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Seeki president we Masaka City mukulike yabasobodde okugenda ku chaachi mukulikireeyo ddala olunaku olwaleero lwa Sunday tuli eno nateete gye tusinzidde nkusaba ekintu kimu bambi olaikinge okomentinge era osubscribinge obeere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo munansonyiwamuko eddoboozi siri eryange erya bulijjo naye tugenderaawo nga nsinkanye abakulu bano oba abaami bano nga abazannyi ba comedy saako n'ebitone ebirala bye balina ka comedy kaabwe bambi mukawagire nnyo ba comedy waabwe mumuwagire nnyo era mumwagale nnyo era mubafollowing ku mikutu gyonna kwe bali ku social media platform zaabwe Facebook, YouTube, TikTok buli omu abeeyanjulire omukulu sanyusa okulaba nnyo okubeera nange nzaani okubeerako no president w'e Masaka mwena tubabuzaako tubagamba nange kyekimu ababaddeko mu makyaki mukulike eyo abatasabye ng'osabidde waka naawe omulundi omulafisa awaakadde ogendeyo lumuyitayooko bakulabe bajja kwegaana ate abajja ku nnaku enkulu baabo bo twabagumira babaze tulaga ngoye ne batamanya nti ffe tubaye tuzze ate sabira ngoye tuba tuzze kutendereza buli asaba ku Christmas abaasabye lwa lugoye lupya abaasabye lwa Christmas yeesunga mmere gyagenda kulya kyovula oluusi n'okusembera tebasembera fe abakatuliki kansaba omukulu ono abeeyanjulire wanyusibwa ekitiibwa agamba ati alisi talina tabu bonna bali ku mix media ndi musanyufu nzaani huwamwamu okuba nga ntuddeko wano tunyumyemu tuwayemu tweyigirize munjigirize nange mbayigirize mbasomese namwe munsi okuyiga tekuggwaayo so ndi musanyufu kuba nga nange wano wendi mbitiibwa ebinyamanya nze Stuart okuva mu Stuart and Bruno bakomedian abakyasinze kati mu Uganda abakola ensasaga ne some parts of Asia bakomedian ne mu ggulu abakola comedy ali serious bakola comedy pure ekyo mwerabira ne mutugattika n'abakaliyoki ne batikitoka ne bani tuli ba comedians pure comedy stand up comedy kigambo ku kigambo punchline ku punchline so Stuart and Bruno nze Stuart ngana nange ye Bruno so tukola Stuart and Bruno era gemanya agobuzaale genyini sina linya party kiriyo ne Stuart lyange ne Bruno lirye tokulika ali awo olabira omuntu ali serious ne byakola byekakasa nandi road ageza manja atya nyumba zize zizo nyumba ya kastansa sura bwente bayange ate nakulaba amanyi nange mulaba bannange abakulu bano nga bamaze okweyanjula abantu bagala okumanya Bruno ne Stuart bansinkana ddi twasinkana 2015 ng'atandika 14 ngaggwawo kati 15 ng'atandika awo twasinkaganira nakati kati tugenda myaka 10 mwaka gujja tuweza tugenda celebrating gundi ebaki anniversary jubilee mu bufumbo myaka 10 decade tugenda jaguza decade mu bufumbo emyaka emeka 10 mu bufumbo bweddu mu bufumbo bwa comedy oba buli mu bwa comedy bufumbo bwa art emyaka 10 gye mumaze teginawera ne ginatera okuwera kati comedy mwamutandikira luddawa comedy 2018 twali mu Katemba ne film drama ne film luddawa mwami oyansooka mu Katemba mu bakayimbira natandikira mbakayimbira school performing arts nemberako mbakayimbira yennyini drama actors nendabanga ebinyuma mukulu awoomya ttooke nga owaayi kanjiye nembako gye ŋŋende nateeteera olwekibinda bakiyitanga Winners Production nakyo ne tumala okukola bye twakola emyaka nga 1-2 then neŋŋenda gye nasanga oyo ate ono wamusanga luddawa mukama wange bakusanga yansa ekibiina kyali Kasubi awo ng'okira ku police opposite amasiro nsaidizi eno kukikira ku police waliwo ekizimba waggulu nga tukikola ekibiina bali bakiyita New Age Cinema
naye nga tekyakatema ne film kati gye twasinkanira. Mwali mugenze wali ogenze kuzannya oba just yajjanga kunoonya bunoonya? Nali nange nnoonya future nga nonze kuzannya film ne Katemba nga gye ntandikidde eyo. Kati mukyusa mutya ne mugamba nti eri katuveeyo mu drama ge tubaddemu then tutandikire ddala comedy? Twabikola n'ebbanga Katemba ne film era tetubivangamu era abatwagala okutuyita ne batuyita ne tuzannya. just bitwale tusamba defense ne tuba kati katusambeko mu maaso. Abamaaso bastrike baba forward. Twakubako defense twako ne midi ne tutwako ne Katebe. Tugonda abali maaso tebateeba. Go forward. Tubakuba red card. Obono yali Magwaya. Magwaya mpozi yali. Magwaya ozatalina mungi. Omuki. Kuba nani yali Magwaya? Magwaya omupiira alina mungi amayina okuteebako ewuwe. Amanyi obba waako alaga bane namwe bali tebalina goal katubaweeyo emu ku ze tuyina. Ntwala yennaku ne Magwaya. Kyokka twamusigazza. Kasita muwagizi wammwe. Atuyamba aleme gusamba. Muwagizi waffe. Agenda kudda bw'abazannyire gwe towoomanya. Bale nti muwagizi waffe. Naye kye baba bakola bamwe mu y'abakazi. Mani y'abakazi. Asambire eyo. Ate nga musajja. Sirabawo njawulo nnyo n'abakazi. Lwaki agaba nnyo. Anyway. Agaba nnyo paasi mu banne. Oba akola ku mabiri. Oba ira bubiri. Obuki. Ekyo gwa kibaji. Kye bayita kya amphibian. Alina twin wano. Bayita baanya. Twin wano. Okay. So eyo gye twagirira eyo. Kati then ne mugenda mu maaso. Ati buno obudde ani ayiya? Kuyiya kutya content. Oyinza abantu bebanga abafumbo nga basala bala okukwatagana omukazi n'omusajja n'obuuza ani azaala kubaako ani akuba omusumali ogusembayo mwenamwe mwina tugukuba. Buloka teba na mugaso ku nnyumba nga tekuli cement. Ne bweba efeetya tosobola zigatta bwoti ng'otutaddewo cement. Buloka ne woogikuba ku bwamusana otya tesobola kuguma nga teyise mu muliro. Mateeka. So buli kyomanya buli kimu kiba kyetaaga kinnewaakyo. Kati oyo wa kamera akwetaaga agenda kukwata tuveewo. Tolaba. Kale ate naawe omwetaaga. Aveewo. Tolaba. Idea ye neyange. Kisinzira kye tuyiyaako. Because ffe content waffe tetwaga nnyo muyita kungulu. Buli omu kyasobola okukola nti kakati omukyala ewaka kakati taata najja n'akaveera nawe kulikayo mwami. Tusobola okumukola naye mu ngeri ki? Otegeera. So waliwo gy'okola oluusi eziba ennyangu buno obusooka ffe tubuyita butiiza. Audience ogisanze teri nsanyufu bulungi bwe tusooka obba ku bwobwo. Bwo bwangu bwa kuyiiya. Kati ne tuyingira content. Ali serious. Ali serious. Aye gy'oko tomanya ddi lwejja. Ne ku stage esobola okujja. Kitegeeza omu muyiza ku stage. Of course. Maze mwakoze mu Dalias. Ojja ne script yo. Then osooka otuuka ku stage n'olaba audience eri etya. Audience oluusi esobola okukuwa ki ekyokukola. Oluusi n'ekaluba ng'olina kukola birala. Namwe ba comedian mubeera ne script mukola script. Omuntu ena ali professional nga artist n'okuba ne script gy'ogoberera. Oba kati ebisikadde biri bijjanga improvising iraawo nga ne vibe mani zimanyi okulinnya n'obawo ekigambo ekijja n'okyogera. Naye ng'olina script gy'okola ki kikuwa fule nnungi nga gwe performer. Naye okumala gajja buzi nga tolina mulamwa. Ayi blaza kikalubamu oba owoomye oba weefiiriza oba yonona mulimu gwo toyona mulimu oba yononera ffe abalina script kabano gabe bamu abo. So okutusinga okutufiiriza beere waka wandika script yo bene flow ennungi ebintu bitambule nga biri masavu blaza. Banga budde ki bwe mukola muli yaso nga mmwe ne musigala ga tukole muli yaso budde ki sikutegedde kale mufunayo obudde maganda lero kati lunaku lero nti nga lwa Sunday luno tutuule tukole muli yaso anywena mukatoni tukola kubeera mwina oyita mu kintu kyonna n'omuzannyo omupiira n'oba ogukuba otya olina okukola practice training
kati naffe tutuula oluusi n'omanya nti apanchi eno eyinza okuba nnafu tuteekemu kino nakyo ne mukikola mulaba kinafu kuba jooka ekula musobola ogitandika n'ogikola ku Bati Valley ng'ate ekyuseemu ogenda ogikola ku Vokis ogenda ogikolewo e Masaka nga ndala ng'ekuze tukolisaamu ku stage okwo mwese tugende mugaano tukolewo joko eziwera 10 oba mubaako ga nti ffe tukola eddakiika 3 kisinzira budde bwa nannyini sho bagamba mpozi n'essente ekyo kikulu fact kiddemu in fact kali kankubuulire comedian alina okulwa ennyo ku stage wano lwakuba nti mu Uganda oluusi twonoona bwonoonyi naye otunya bali abasajja be baleeta oluusi ku show nga bamulinsiza ennyonyi okuva e Bungereza ajje wano eno ng'aleese eddakiika 5 n'alinya ku stage eddakiika ezigwe n'agenda naye nga mumusasulidde buli kimu naye fe wano wosanga comedian ng'akola essaawa 2 ezi ng'ali ku stage atta abantu aye naye ne yeewaana nze nkuba essaawa 2 naye nga professionally comedian yandisusse eddakiika 2 ku stage dakiika 2 ku stage abantu bamaze obbakakasa tuyimba nti oze bamayi byogenda oyimba akolawo akagokoze vaawo so ffe kinene nnyo tukolera eddakiika 3 ne biki bye musinga ennyo okukolako comedy nga mmwe buli kimu okugeza buli kimu byabufuzi mbeera za bulijjo byonna mbeera za waka because twaganya okukola content abantu gasobola relatinga naye bw'okola ekintu omuntu nga wagamba bwekiti bwekiri kitegeeza kino kisobola okuba bwekiti mu party B because oli aba akiraba munno mu kati nze ate wendeeta fane perspective yakyo abasobola okuliratinga mangu kyova content waffe mulungi nti abantu bamuliratingako okola ku church oli abadde mu church ebbanga ng'ebyo mutannabiraba gwate n'okijja agendayo okulooja akiraba n'okola ku taxi ng'abalinya taxi bakiraba kubeera content yava mu bantu ne tukola kumwe bannamawulire how you behave yaliratinga nabyo lwakuba ebimu bikubya waliwo content gwokola nga ajja kukubya kibooko naye ng'era aliratingirako ng'oyogedde mazima gakaawa kati ngetukola mu bannamawulire b'e Uganda abasinga muli professional nnyo timwe mwasoma buli kataba kamawulire ne mukasoma nti muli too professional for your job kati mwetebuni professional to your job waliwo asukka waliwo mwe bagamba you over qualified for this job oli nagamba okoze nnyo n'okuuka ejjembe kati bannamawulire Uganda mukola nnyo okuuka ejjembe mukola ne mukuuka olwoya buli wamu mutuukawo tutumbula nnyo tusuula nnyo tukola byonna mubikola byonna tubikola aliko gwe mubuukira ataliiko temwagala mmanya gy'ali abeerayo you are very qualified namawule you are you are over qualified for this job mungu ono mukole bwamawulire bwamwe brother yene wamwe tetujja mujje ffe tulinganga luso tuba buli side it is okay atani akaya mwebale kusaawa mwebale kuba nso nti olaba wamawulire buli wamu olina okugenda wakuba nti obuzibu bwe balina abamu nti tatunulira nti wayogera ekintu ku Bruno tafaayo okunoonya ku Stuart muli too qualified mwasoma nnyo ne mutegeera amawulire nti mwe musobola n'olondawo sayidi ne mwesiba kweyo oba muweereza tuba naffe ne sayidi yammwe gye bamwesibyeko okubanga sayidi eluusi namawulire wa Uganda akutamya TV bwemanyi obba w'amafuta anti nga ye alina sayidi gy'aguddeko kati tamanyi gwe alaba TV oli ku sayidi ki tubamanya tubalabe wano eno tubalabe wano recently wano bya Shiba ne Gundi nga munnamawulire se balaze gyagwa kyokka ffe baweze tamanyi tugwawa kale gwogwawa nze ndi w'abayimbi amwana artist bonna nja tuuka mbeetaagi ayo tujjagendayo tubeerewo wakati era nabo okumala bakwatagana basaze bakole mu kisaawe kyekimu bato senga omu yatadde kololo omulala n'ateeka enamboole ne babeera online kati ne tumanya nti ono alina abawagizi be 200 ono alina 5 ne tumanya nti ono asikira ku ono ne bwalire tujja na kumanya abaana be baani ono wanaakuba ennyo nga tusala
oli bwakuba ennyo atusala naye era ojja saba namawulire nga bo balina gye bali nga kamera zammwe mwine emuzitunuza bagabayo muwogo yetuveeyo bagadde nnyo muwogo banna kakati Bruno ne Stuart mwasinkana mutya David Lutalo tetwasinkana David Lutalo kuba ndaba wema mujja ku stage mujjira mu nnyimba ze ku stage muyingirawo nga bakubye buyimba bwe kyetunasoose okugamba bakitegedde saakitegedde twagala nnyo abantu abali ku oligino fe twali tuyingira ku komedi twalowooza ku mannya gasesa amannya sige gasesa kontenti omuntu neyeeyita simanyi enkwaco MC enkwaco aŋambye bugambi oli neyeeyita MC gubikuse mbukati abeere fane kati Lutalo yali atandika oyimba ye teyalowooza ku mannya ago simanyi sniper simanyi enkrov agamanya agakangakanga yasigala ku mannya ge David Lutalo naffe kyetwakola so omuntu akola obulungi naffe twagala nnyo tutambule nnyo naye alina ennyimba ze zinyuma kale ffe n'omuyimbire twamusinkana twakolanga nnyimba nga lutunyumira tugenderawo ku stage kumala ebbanga eyo gye twali tupafomingira eyo paka maneja w'omuyimbi oyo yatugamba nsirunyinga mukola nnyo ennyimba z'omuyimbi wange nero twamusanga yasooka tufuba mu mitwalo gyali 2 nga gasinga yali atututokkola by the way ze baatufuuwa nga ffe tetumanyi nti nawe maneja w'omuyimbi nga twabalasita aliawo maybe tumusesezza ali mu kanu kumbe yali maneja w'omuyimbi kati ewe basisinkana teyafunamu kutyamu ate fereraga ngayo gabe tetwali tetumanyi nti ye manager kuba ffe yatuwa ssente naddeyo n'atuula naffe tumaliriza okola ne tudda ebbali kati mutegeera mute nti ye manager w'omukulu yatweyanjulira toddamu ne tumusiika n'omundi ogwaddako n'atweyanjulira n'atugamba mwebala emirimu gye mukola brandi yange ate ffe nga mukukola twali tetukola kusiimibwa twali tunyumirwa ffe twali tukola kunyumirwa ng'ennyimba ezituwa vibe okujja ku stage kumbe tetumanyi nti ate mugenda vaamu ebibala kati atugamba okubasasula kyengenda okukola kyekugambye nti mwagala nnyo akawogo oluusi n'obuusa ekyomu maaso nti Bruno ne Stuart sengamba mbafaako eno nga bakyali tomanya mu maaso eyo nja kwetaaga interview ate ey'amaanyi nga balina ositula channel yange muli too qualified kale ffe omukulu atweyanjulira naga kubye mukoze kyengenda okukola okubasasula kuba sirina sente nze ngenda bbawa ogwo omwaka Lutalo yalina shock Africa nabiki yo kabisi kandagala naga ngenda making sure timulinya ku stage mukole bye byale bigera era n'akituukiriza n'atakomaawo n'atutambuza Uganda yonna shosho zonna twazikola buli Lutalo yalina sho ne tutuukayo ate nga atusasula era kati buno obudde ye manager wamwe eri management ndala eri Daheyazi twateta Stuart and Bruno nape tulina manager Corporation Uganda Limited ye manager manager Azam tomumanyi gayo yo mumpi tomumanyi omumanyi Wacho taddeko ekyobumpi anti yengejesomulizenga ngumumanyi muwanvu awo tiyayogera amazima nawe si wamu muwanvu si wafu kala afaanana ati afaana n'ekyokolo ecupa ya kooko si mpanvu tafaana akacupa kawo kwaju designer wamu fefe nyini fabe design fabekola kesasage kuba teri yabitutuma sebo oli ava eri yewane mbw atudesigninga ku content waffe aye tumala onyuma azitujje kazizeeyo bane ku ekyo atudesigninge ku ngoye zaffe zetuguze katuzigule tujja kwedesigninga oba mwagala okuteba tebibanyumira mwe mumanyi zewama kyesaagala kwekolera mu lugoye oli n'alunzijjako sibyagala kyogamba abasinga obungi abasinga obungi mubakyalire abo abakyusakyusa engoye mubakyalire babalageko drop zaabwe abatalinaawo naffe mutukyaye tubalagewo drop zaffe mulabe nti ebintu byaffe tubyekolera kati abantu baagala okumanya gundi ki gye mwali mugenzeko ey'amaanyi sho ngaeyo omuddawo mugitunula mugamba wano yeyo kabisikandagala it was a big platform nga ate eri executive with big artists nga tosuubirayo bantu kati ffe oyo w'emukono nze ndi weeruweero kati nga totusuubira kubeera awo si nti twali tukubye nnyo twali b'amaanyi nnyo David Lutalo akasajja ako kalungi akasajja ako kakabi kalina omutima ate Katonda wobeera n'omutima omulungi akuwa
ffe twayagala kwepushinga kubeera bakabi nnyo kukaka bintu naye ate yo stage yetwakasinga ogendako ennene ng'ensi yonna eraba kale njoba amawulire amalungi era nga 29 tuli over kati kitegeeza ebintu biba biralamu blaza biba biralamu kablaza biralamu nnyo awo zino kitegeeza zino ez'abamuhangi ziddako buzi ani kati eyamuhangi already yaliwo already comedy platform era yali yetwetaaga naffe nga tugyetaaga kugamba nasambidde enamboole obviously alina osambidde enamboole kati fenaffe twasambire wa muhangi ebbanga eriwera mu kusooka twaleera kyetuluubirira kuba si buli omuntu atuuseewo netutuukawo nabo ne tubakakasa nti tusobola okugibeerako emirundi egisukka 10 ng'ate bwe tujja tusesa awo ne tuvaayo kati ne tulumbako ne platform endala n'endala zikyajja buliranga natera okulinnya ebbaati blaza ebbaati lyewaka ku nju waka ku nju nawulidde wali ebitambulayo ekiro naye ng'ebbaati ijja ligenda tunula luddawa yonna gye linaatunula omutwe aguŋŋamba either ekibuye ku lawundi awo either north oba ku northern anti batwagala egindi emusiza ebweru emasaka ona mpeza audio nanga masaka mujjaddi musalako ddi ne mujjako ekawempe kazangola ate kati ekiri eyo maama toyoya oba bakyatumye visa abantu b'ekazangola ate olinasoka yita ku customs erugoba kugambe ekiri awo wonna woba oyise sajja bakambwe nnyo kati mu comedy kusoomozebwa ki kwe musinza osisinkana mungi bulaza ngaki mungi muntu bakozesa n'atasasula batuluma ate ng'oluusi akutidde shendala naye njagala okolere wali gundi wajjira n'omulinda shendala ne ziyimirira kuba munnaye oluusi obudde buba bukwataganye owekawempe akwagala ssaawa 6 kitundu n'omulala akwagala naye 6 kati olina ate gwe wabadde olina osobola ku 5 nga yagamba asigwa asookayo ku siteegi lindamu kituyamba oludda nti kiba kiraga tukula naye oluusi ate emirimu emirala gifa kati ate oluusi kale okkiriza gufe ate n'atakusasula wadde okuddiza amafuta ag'otaddeko ludde we bali batabasasudde bangi banyi naffe tubasiza akasiiso mubalinzeewo tubasabira mikisa buli eyatuluma tukusabira mikisa ogaggawale weebale ndowooza watuluma azimbaako edi gaggawala ku ssente zo ze watumma nga tumaze okukola mungu akuwe bingi guno omukono guvaamu omukisa gwa kkono mungu akuwe omuzungu wagambira fire jesus zine ojja kiwulira baaba ali asinga okoliba teyali akolima tuyinza okolima ku ssente ze sente zaalize nga tufe tumaze ozikolera nga alina sigaza sente ze naye kati fe abakkiriza buli nsonga etuukawo lwa nsonga buli kintu kituukawo bagamba where there is an advantage there is a disadvantage ate buli wabeera disadvantage abantu omuntu oyinza okukubwa bakuyinza okukuba walaba mu kisiibo waliwo omusiraamu gwe bakuba empinga byakawunga ojjukira nti teri yali amumanyi empi ze baamukuba zamugulira boda otegeera kati yakozesa disadvantage ye ate okufunamu advantage kati abatuluma kati abasoma fezi ntugamba for every action there is a reaction tokategedde nali akola Luganda kati abakola Oluganda kati mutula ne beene mu Luganda ti mu nkyamu emuva engolokofu kyekyo kyayogedde kyekyo ti buli ekikolebwa walina okubaawo ekivaamu etegedde naye muganda wange otegeera Oluzungu yasoma olina yakola katikisimu manya kyakatabo k'Oluganda kisumuluzo kisumuluzo yali kombineye gulugulu goes to school yakola languages nakola Oluganda from P1 neokola otya languages 3 in fact from baby class jajja wange omugenzi Namyenya Pelagia agalamidde mu bbuto bamunaanika Katonda akusaasire era akulamuze ekisa nokola Oluganda nokola Lusoga nokola Lugubala no strokinga Lunyanga ndowooza lwendyamu
Buganda bisigadde siina kyendyamu kati nga tokola mu Buganda Land Board nzija okay anti abataka bagenze likyeza bagenda bajjawo bagenda tane kubayita abafuna A+ kopima mayiro akenda Stuart and Bruno era kusoomozebwa ki okulala ko mwali musisinkanye ng'ojjako bali obutabasasula obutayagaliza kukola mu comedy mulimu Eddogo ati industry mulimu Eddogo olina gamba sweat naga nti sikwagala n'ogateba namukoze eki olina kuba ekikono ew'omuntu abo bawemula tobaleeta tobakozesa olina agano kati wano mu Kampala waliwo ife litakolangako naye ng'abantu bebagamba abatali fane tulina nominated by the way ng'ate sifa abakuba essimu nti bannaye nominators naffe twalabiraawo nga gundi ezze nga batugamba you are nominated somewhere ekitegeeza nti omuntu amaze olaba kye tukola nantunominatinga comedy breakthrough performance high school awards gye tuli era nze mmanyi nako it is coming home kuba abamanyi comedy balonda abamutegeera kye bayita comedy balonda then abala bajja londa eri mu ba tiktok kati dogo lisinga baloga magulu baloga bongo byonna omuntu bwakuloga asokuloza waliwo omuntu asobola ologesa essaala kuba bagana ebitabo ebitukuvu ebyo waliwo omuntu wasobola osoma n'olemererwa zabuli eyo zabuli Psalms waliwo omuntu wasobola osoma kulaba n'abasiraamu baga Korani abamanye Korani nga bagitegeera alina wasobola osoma n'okoma simanyi siri musiraamu ne mpulira babyogera asobola okusomera surati zungama n'ozunga ensi yonna n'ogimalako kale bayoola ebigere bayoola emikono bayoola emimwa bayoola amalusu obwongo basobola n'okukuloga obwenzi nga tokyalowooza kaseera mufo gyoyiiya content olowooza loogi olowooza mabeere olya obwongo kati mwe mukikoze mutya okukyewala ekyo kusaba nnyo waliwo yatugamba musaba nnyo bamuloga nnyo mbaneja mu interview nkugambye nva ku church nva Lubaga emikisa gye gitandikire gy'abakatuliki mu Uganda gifeyo ne gidda eri yonna giti kati nze gye ŋŋenda ate Stuart ejjo gitandikira nange era ndi musajja mukkiriza ndi musajja mukatuliki ova mu church mbadde siva mu church obadde ova mulogi mbadde nva nti ndasaidizeeyo nibanera okwasaganya ng'omuntu yenna ng'era omusajja omuganda wawe ng'omusajja walina okuba ng'ali bw'ati kati birungi ki byemufunyemu bye bino gwewandi tujjeewa tolaba kyetusoose okugiramu ddala ennyo nnyo kibayita social capital if you get social capital ebisigadde bigenda kujja tisaawa luli wali tosobola kukubira manager wa lutalo wali tosobola kukubira muhangi media houses ezisinga n'abantu abasinga tebatumanyi naye kati saawa zino twakola she mabegaawo zoba omukaming yali yaffe bantu batravelinga from Kampala ne bajja fe abakola sho mu kyalo nga tutunze teba 20 nga tezonna ne zijjulako abantu nga tezonna tekuli yabwere yali zirobwe ng'ate bonna bazze mitwalo agaaga ne bava e Kampala ne bavuga amafuta gaabwe ne bajja zirobwe ne badda ate ne batugamba ne mu kibuga bagenda kukola ekintu kyekimu naye ne batusaba nti tebo tuzirinnyisemu kabeeyi ku mitwalo 5 ne miliyoni kuba bye baalaba ezirobwe byali nti worth emitwalo 2 kofefe baani abagaana era ku luno kati bajja kujjanga ne awadi tugibalaga bamanye nti bye bagenda owagira ezirobwe tebaali bakyamu so byetugyemu bingi eroti tetujja gamba nti ebibi bye bingi ebirungi bibaamu bye bingi kati omwaka guno omuwagizi wo oba abagizi bammwe basuubire ki omwaka guno bingi basuubireyo ka concert tukalowooza because twava ezirobwe nga tugaa tukole mu kibuga abanga abantu batudimandinze nnyo mu kibuga wano olwo tubakuba mu kishaawo ne tubakola essaawa zaffe ng'emu n'ekitundu ku 2 tuve ku stage kwa kati ate kati twagaziye Stuart and Bruno tetukyakola comedy kadi drama ne film kane music yayingiddemu kitegeeza kati kino kigaziwa abadde tulabira wali kati tutandise okugaziya emikono kitegedde so
ebiva wa Stuart and Bruno kati bingi nnyo. Kati mulokuyimba muyimba. Of course. Twafulumya n'oluyimba. Twakole muyimba ki? Luyimba baluyita Tevuunya. Balunoonyeko ku YouTube. Ani yaluyiiya? Waliwo yalutuwandiikira omwana muta Josias. Video yafuluma. Tunagikola, tugenda gikola. Mugenda gikola era mu design ya comedy oba just mugenda kuyiya mu bulamu. Tetulina mu comedy no music. Tuli mu ndongeri serious. Serious. Era olimba oluwulira. Temuli mu bya kusaaga blaza. Tuli mu kintu ekirise because twakizude industry tuna kuba serious. Comedy ali serious. Tuteekako ne alongside music wakati music at promoting our genda kuba duo. Era n'oluyimba twaluyimbye babiri. Ani yasinze okuyimba ennyo? Ffenna twayimbye nnyo. Kuba buli omu yabadde n'eddoboozi lye. Kati ono yo vaasi ye eri kuki? Eyange ezo ziri kuki? Era eri ku luyimba olwo lwennyini. Luyimba lwa laavu si lwa laavu. Mukwano. Tuwana kikyala. Owulidde Tevuunya. Musajja ateevuunya. Taliyo. Pozi ng'ali bwereere. Ani wabaira mwali bweta sa Tevuunya. Bagamba akompola. Oba asagambiza. Abatambula akubala kitayi. Era ku gundi ku kuyimba okwo era manager wa Mono abadde abakwasaganye era sigendo sigala nga abakwasaganye oba yo wa music agenda kuba mulano wa comedy. Bruno management nga bwe tuli byonna tubikolera wamu. Tetujjaako naye tuwongerako. Tetujjaako tuwongerako bwongezi. Era tugamba nti bayi nga tumugayita wali tabbu genda. Nga tugayitaawo nga tukula ebirala blaza. Tewali budde. Kati ko akayimba kamwe kagenda otandika okubanga ke kabasagulira wamugenda sigala mugira mu bwadde binga tubamanyi. Kati sawa zina kaffe katuka fronting. Neno omukulu tumulekere era abayina kyayagala nga tumuyisaawo. Tetukina mu tabbu era netakina mu tabbu yadde. Promoting ula era twakoze oluyimba batugambye basoose tubuzo bayi yatuwandiikidde. Ko balabe oluyimba luli machuwa nnyo lyrics ziri machuwa ne balowooza yatuwandiikidde. Taata bakuwadde oluyimba olutayirulo kati naye bikole. Obalage nti ddala. Ani yalu producings? Bamwita Devi. Music craft. Sajja mulungi. Taina tabbu. Era amawulire amalungi gaye nti naye yatukolya ku bwereere. Brandi yagikolera se ku bwereere. Ebi kati social capital gwe tugambye. Gwe mutasulira obukadde. Ffe tuyingira buyingizi studio. Netulekako masannyalaze. Teka mugule masannyalaze awo tukole ba blaza. Mugule okagambeka. Oba ebiri oba mutwalo. Agamala ku olwo. Baga bibiri. Kati namwe mu ba comedian mulina mu mikwano gyammwe. Bonna Ngani gugamba nti oyo ye. Bonna tuwangala. Kale ngamba oyo yali abakoledde ekyenjawulo nga comedian munnamu. Maulana and Rain. Batukube abasinga batuga tuli baana baabwe. Naye situmanyo batuli baana baabwe. Fere tumanyo babe batuzaala. Abazadde baffe tubamanyi. Abamadwa cyandikiko. Ba Mary Hearts, Shami and Shawa. Bonna fe tuchuka mbandi sane. Febuli comedian mchali waffe. Pozi nga bosi bachali baffe. Pozi nga bate abantu bate mutwagala mutugambe. Fekera besi bako. Kwana mwe muli bantu mukoowa. Teked. Stuart izo kuba tubakesa comedy nga mwatu kyawa. Tewaba kyawanga. Solo baga mane mudde bale friend tukolaji. Nwe muhitawo. Netukola. Wawuliranga musumani gusutsi. Teked ngodde bali nga tuyitawo. Stuart and Bruno. Mukikoze mutya okubanga sibawuliranga ko mu scenario yonna tubamole mu ino omuntu gwe mwali muyombye nako nti mukwataganye buno obudde temwawukananga mukikoze mutya ekintu ekyo. Self discipline. Omuntu nawe lwobamu n'ensonyi omuntu yenna atya okuswala aba atya okukola ebintu ebimuswaza. So kati ffe ndowooza ffe tutya okuswala. Kati message kyagamba mu bulamu bwo oyinayo omuntu gw'oswalira. Kati ffe tulina be tuswalira. Ngamba onaakola ekyo gundi anaakiraba atya. Naye temukikozesa nga kamanyiiro. Naffe tusobola bayisaamu eggaali. Gaze mutuyisaamu. Olowooza nti tuba tetwogera tekitegeeza nti tetulaba. Naffe tujja bayisaamu. Mukyabasiza akasiiso. Omuntu yenna atya okuswala aba atya okukola ebimuswaza. So basically kati we munyiiga ku mwenna ani abudaabuda munne? Stuart gwe Bruno ani buli omwadde ewe n'asirika bwakakkana atudda tukola tetulwawo ani ajjawo kiri ekizibu nti Stuart yanyizizza Bruno
ani ababuulirira nedo saga malimbere tufunafuna mu butakkaanya obwo tuleetera buli omu kwekweka n'agamba munne nti obutakkaanya bwaffe era buli kuwaka waka lusi mbadde ku stage ne kitavayo bulungi era ne mwokyogerako awo nolina nti kyaka leero vibe badde mayi musogera kusinga lusi omwayina eri waggulu mulanga kakkanyemu oba omunga waliwo ebimusumbu mayi ebintu ebikusumbuwa ogenda ku stage nga obwongo tebuli wamu n'olusi nakyo kimanyi otujjako nga baperforma naye it happens to each and every person because ffenna tuli bantu ebizibu bitukwata ffenna mulundi gwe gumu kyofuna nange nso kifuna so basically byebyo naye tofuna nnyo bw'amaanyi nti ate gundi yeekwese wansi w'emmeeza nti ate gundi ekibangawo era tekirivaawo tukyewala nnyo ate ekirala ekyabakuumye nga mukyali babiri temunabakwawukana nga tuwuli abakomediani abalala abaawukana ekitukuumya ekisooka ddala ekitukuumya tuli ffenna ebintu omanyi bino ebintu bufumbo this is marriage bw'obanga olina omuntu gw'otaazaalibwa maama y'omu taata y'omu senga y'omu kimanyi muva ku kyalo kyekimu muba mukoze obufumbo ya kijja era tujja bagamba wa sente mmeka ddi era mujja tuwagira era mujja bimanya tujja bisirikira lwaki tubakweka ebintu ebinyuma era ne munyimba mujja kuba muwezezaawo awo eziwera sofa twakatayo luyimba lumu naye n'endala zijja tetwagala nnyo okulembeza music because tetuli ba musicians naye just tuteekamu ng'omuntu wona afumba ennyama naye n'osaliramu ennyaanya kale kyetuliko tekibataataganya ennyo muki saidi eno nti ate mugenzeeko mu music ate eno muliko waliwo ekiriidinga nti kati omuntu akumanyidde ku ki comedy ya leading era ffe tebatubuukinga nga bayimbi okuba esimu ng'obuukinga comedian kali kajjanga kaddizaati kabanga avandiirwa era tetuteeseza nnyimba zaffe tuteeseza comedy waffe okyedde tetuteeseza ki nnyimba zaffe era otasobola mujje mu show yange muyimbe buyimbi mugende era abayise ba comedian ffe tuba tugenze kukola buno obudde omuntu bw'amala ng'ali ku stage ng'ali mu luyimba lw'omuntu kalina ffe bwe tukozesa okukolawo music waffe bw'anaayitawo balaga bulazi nti nekiri ekitone nakyo mwekiri muyina ekibiina nga mmwe tetunnakikola tetunnakola nga bw'olaba nti family weeri etugundi teams weziri team Stuart and Bruno naye mbaokukola family tetunnaba kutuuka kwerabirira naye tuleeta abantu balabirira tujja bayita nesikati nabo basobola otuyita wabanga balina obusobozi kuba kati omu kuffe tannakula ate atandika family nze ngambye bugambi omu kuffe tannakula ate atandika family mumenye ate abakubira enduulu mutuleke nze njogedde bwogezi oba nze oba ye sula ani atannabakula walayi sikuwulira atuleko mu katebeko ndabe mwagitamula nebyogera sibiwulira kati ompulidde ani atannabakula ate kati weeyongedde okuzimerera ddala ozimedde anyway Bruno ne Stuart muyinako ku budde bwammwe obweddembe nammwe mutera kukola ku biki nze obudde bwange obweddembe bwemba siri mu kugira ntera nnyo okujja kati nga olaba no kusibyangu manyi okujjako wano wabawo emikwano gyange tunyumyanyumyamu balenzi bawala abalenzi basajja ate Bruno nze mbeera mu byange mbaako byempandiika ebitali mu Stuart and Bruno n'emirimu gyange emirala gendawo ku chachi kulaba ku firimuzi ng'era obulamu bwabwe n'okubeerako ne famire yange famire yange ndi musajja mukulu mukyala wange n'omwana wange I create time for them kuba kyemmanyi ekiro sitera nnyo bba nabo kati obudde bwe mba nfunye emisana nga siri mu shootings nti firimu biki biki mbaako nabo mama w'abaana yakuwagira okuyingira omulimu guno kati watawagira akole ki wataguwagira akole ki ate bazadde be
bonna balina kukkiriza mukogo yaleeta omuntu yenna waba akukkiriza abalina kukkiriza na bibyo byonna ne woba oli mubbi kalwaki oba ongobambula okuba nkola comedy wali wava ku stage nga nfuuka omuntu owa bulijjo wojjidde batali ba comedian era gye bali mufuna balooya wabalekayo kuba saakusa si nti nabitandika sinnakufuna wagenda okunsanga nga omanyi byenkola nga tumaliriza muyina akatalekeka konna akatalekeka bingi nno ebitalekeka naye ekisooka 29 September cricket oval then wetuva eyenkeera tugende mukono oluddako tugende Masaka then abeeruwero nammwe tujja paka Mbarara paka Kyotera abantu subscribinga ku channel zaffe Stuart and Bruno official YouTube ku TikTok Stuart and Bruno Facebook Stuart and Bruno fere tukyusa amannya era geego n'okulindirira ekyetuleeta n'olimba lwaffe balutambuze tevuunya mulutambuze mulukole mu challenge mulutambuze olimba naffe tulibeko elutuuka nekiramu bagambe bongere okulonda by the way okulonda tuli nominated mu mpaka za High School Awards Comedians Breakthrough of the Year Performers of the Year tuli nominated ne baganda baffe fere tuli mu lutalo tuli mu mpaka mu kwekuba bikonda awangule kasabeera n'abeeranga byamazima ebitabe byamazima tujja yomba kati omuntu kikyalina okukola okugenda okulonda soko babuuliremuko waliwo link zitambula naye osobola okugenda n'osakinga High School Awards 2023 link ojja gisangayo okoone mu gwelonda bonna bw'oyagala kogundi nyingi neffe tukusaba olonde Stuart and Bruno mu Comedy Breakthrough Performers of the Year oba tetukukolera totulonda londa abakukolera naye tuba tukukolera alhamdulillah n'abalala tubasabire ku bululu n'abalala mu balonde simbobi mutima mulungi oguba Sseruganda kati bubaka ki bwe mulekera omwana ayagala okuyingira mu comedy ayingire lwaki akoma kukwangana emiryango migule faani yatuwa obubaka naffe twayigira buyingi naye nga una serious nti omwana ayagala okuyingira comedy sookera ddala nze ntera bagamba sijakyusa nga mune bwaga eyingira nesooka kutya Katonda nakumusaba nakumwebaza waba akuwadde ekyokubiri bazadde bo wabanga weebali abazadde abo lyekkubo n'amazima n'obulamu kankyongereko kubanga ensonga lwaki oli ku nsi ekyokusatu gwe nga gwe omuntu empisa zo self discipline empisa mu bantu character yo attitude yo mu bantu ekirala kulemerako ekirala resilience era kubanga kulemerako naye ate ennyo okuteekamu nnyama n'okukola ennyo n'okuwandiika ennyo n'okuyiiya ennyo ebisigadde mu nga bajja kukukwatirako sosa kugamba byonna naye naawe kanyinza okwekuba mutwe n'ogaa kino sijja kukikola kino kankikole for the goodness of yourself bw'oyagala okuyingira comedy ate bubaka ki boolekera ng'omuzadde ali eyo agaana omwana okujja eno gye muli nedda iyo omuzadde yeebuuza ebyakoze abikozeemu nki abifunyemu nki ebbanga bw'oba omwana tebamutegekera kikyatambulirako muleke yateeke banne kye banaatambulirako kuba gwenza okuba omugaana okujja mu bino ebintu naye nga naye tolina kyomuteereddewo mugaana okumubijjamu ng'omugulidde takisi kale avuga etakisi agende taata yampa capital oba otegeera nawe mugaanya okujja mu bino aye tolina kyomuteereddewo kati muleke yategekere banne because essaawa zino tuyinza okuba ati takyali bubi nga luli ati yabanga mubi nnyo omuntu okola sente zokola toziraba kati ne amateeka gagenda kujja copyright egenda saawa zino tuyinza okuba Bruno Sonde tufunye nnyo muwaka waffe naye saakopyright ate oyinza okuba nga muzzukulu wange yeeyagalira mu ssente za jjajja kati ng'agamba jjajja batwama jjajja yeyaleka bino nga ye mwalya Stuart oyinza okukkiriza omuzzukulu okweyagalira mwezi kalaki aba teyeeyagala olamaye bagamba kyotali okiwummula nze nyinza okuba wemba nnemerere kanteme kkubo yazaala taata we oba maama we eyamuteekawo nga balina entondo waliwo gwe tulinaawo ng'alina entondo jjajja ki tomumanyi oyo si jjajja naawe Stuart gwatera okwogera nako ayi jjajja oyo si jjajja oyo muzeeyi si jjajja bujjajjawo bwatyo jjajjawo bwatyo bajjajja tebakuwa pressure
Oyo muzeeyi baba n'amaanyi. Muzeeyi yali akuba pressure up. Gwoli kwaliwa. Gwoli kwambaye. Stuart yamutegedde. Nze ngamba oli werungujja ali ku stabiki. Oyo. Oba ino omulala gw'ogamba onoonya tukwasa. Eri agala ngambe nti Museveni. Sijja kyogera. Tunabala kyogera. Taaswa bayogera nti Museveni ye muzeeyi. Tutya. Tetusobola Eri agala batusibe oseke nga tuli mu kaduuko. Nzijagamba free. Hashtag. Wama ine freeze. Neve tujja mwongera. Anyway. So kyekyo. Soko tuwe kapera kakayimba ako. Soko katuyimbiremu. Abantu bakamanye. Give me love in abundance. Balala baleke gwe londanze. Kanyonyi kange joli che. Balulunkana nkana nga balabye ennyama ensava. Tobawa bakomba ngalo mukwano bagaba gwa mpalo. Sirina nnyo naye omukwano nina kwata. Twala balekabo nze mulungi yenze soda Fanta tevunya namagalo werekera namagalo tevunya kyansibya kandoya namagalo werekera namagalo tevunya namagalo werekera namagalo tevunya jakula chabala werekera namagalo tevunya amani wajita tevunye yombi blaza. Serious music. Ne for sure. Abantu babade basinze bategerera eri. Neno nayo muli kigali. By the way, neri no twali tukola comedy. Twali kwa comedy show tunatuga ne lwaki temuyimba. Nga twaba mu that touch ya music. Because tunga twaga tukola comedy wona ka twakola music joke eri musical. Kati munatuga but you're also good in music. Why don't you try this? Yali awulide bulizi na kapera kali katini nnyo mu joke. For sure. Temanyi that person is very happy now. For sure ekintu ekyo mukiremere ko nnyo. Kubanga n'okuyimba mbalabye touch mweri ebyaddala si kwesudia. Touch kweri. Tubitendeka no bitendeka. Aha baba beetaaza abasiŋŋaanawo. Abantu betaaze osobola otusanga w'osubira we tuli oba ngawa kala we muli ngawa. Naye on a serious note atwetaaze oba tofunye Stuart and Bruno tetujja gamba amalamba gaffe fenga ffe ababiri because abamu bakubanga ngakubuuzaako waliwo n'okubuuzaako ate waba muwala nga yakubye obuwala bukuba kakati Bruno munange anti nze ndieno nkwagira aba ne mwana gw'ozannya bulungi kakati ne mumala eddakiika nga 3 ng'ayogera ekyo naye nga tali kumulamu mula n'awuzika n'agamba nina luugi gyempangisiza wano naye kuliko bambi ekitanda kigumu oba ojja okirabe kuliko n'enfalisa empya n'amasuuka meeru anti olw'okuba nti oba onoonya content noga kangende ndabe ekitanda kya muvule kya mahogani bakisiga vanish oba kyamisumali bakya natti kati maliriza ogenze naye nga mukubire ku manager waffe omukulu bamuyita Azam wekuba ne bwe ziba 10 za kiro sifa bamugamba atumanejinge obongo oleeta business ajja kukwata era batoleta business mumanyi byonna ebiradirira 0701 34 28 51 bagikutte 0701 34 28 kati omwana yeetaaga kumutendeka bintu ki byalina okujja nabyo kale oba ebisanyizo n'obwafane bwe byetwetaaga ye waba awulira asobola ajje n'omutwe gwe n'ebigambo bye ate byaki ebinjeozaaki ate nje peni bitabo agenda kuwandiika kusoma mwana misumali agenda zimba kikusomero naye amasomero mmwe akola adiwe aka bakubba tumoti omwana leeke atagenda kulima leeke ffe batusabanga n'akuuma akasaawa seminti somero ki eryo yeeriyo entebe babudi waya nga buli kiraasi mwesonda akuuma akasaawa namashini esala enviiri azima kati nga tumaliriza ddala kiki kyemulina ekitalekeka nga kikulu nnyo ekitalekeka ye Stuart and Bruno tunoonyeeko bw'atana tutumanya akyatunyomanyoma tuwe olabe waliwo abantu abatubuuza nti musabazi bato tujja zisaba oba baagala oba tebaagala buli eyo nansana bwasabye bakulu baffe bato etugaa kati bano nno abaana bano basabye baani maliraji nekiko simanyi mawulaana
era kati bana abaana abakayingira comedy kye kibasabya battle toyina najja okuzwera abiri ziwala abiri ng'osaba battle kale naffe ne tubagamba okay bamwagala battle musooke kale abakulu kabasooke bakole battle Madrat and Chico versus Maulana and Rain kati ayitamu kati awangula ajje akole naffe kati ffe tumala tubukwate obwo bwana tubukunganye bonna bwa upcoming bonna tubuteeke ku stage emu ffe naffe tubiye ku yaffe tukole kyekyo bitalekeka buli omu asigale muleni ye kola ebikwatako fa kubikwatako bannange tetugenda kusukkawo wano naye nga bambi mbasaba mwagale okuwagira noonya Stuart and Bruno tonoonya Bruno and Stuart osobola osanga page nga gye bagita Stuart and Bruno and Stuart nga siffe because ffe yaffe brand eri Stuart and Bruno Stuart SB Bruno S and B CB and S bannange muwagire abaami bano komedi waabwe muwogere okumwagala nze ndi omu ku bafaani baabwe ebyaddala nga si byakwesuddiya kubanza omulundi ogwange gwe nasooka obbalaba ku maaso osooka balaba ku Tavani Woods naye nga womanyi nti kale oyaayaana omuntu obbatuukako oli nampa enamba gye yampa ye nnyini nga wenkuba yeyeewulira okitegeera naye ne ngamba olunaku luliba olwo ne mbasinkana bangi bagisabe ne baziwanika naye kyamukisa mulungi nze omundi gwange nasooka obbalaba ku Tavani Woods naye okwogera nammwe ebya serious yabadde wali walutalo ku papa era mbeebaza nnyo nti muli basajja abali ize abasajja abategeera embeera nze mbagaliza bisima byokka ate n'awaadi eyo bannange mugendeyo mulonde era nange kamwa kwogera ngenda kulonda oba ntya naye nga nze mbasaba abaami mubawagire awaadi eyo bagiwangule kinyuma nnyo ng'omuntu faaniwo nga waadi agireeta waka bannange tetugenda kusukkawo wano amanya n'eddoboozi Uncle Seeki pulezidenti w'e Masaka City naye nga nsanyuse nnyo okubasanga ekyo gwe akyogedde sanyusa nnyo okubasanga nga nkoze n'ekyali wange ku kamera Patrico yabadde emabega wa kamera eyo ye Patrico alina n'ekigambo awo kye yayambadde ate ndowooza Stuart abo mikwano gyo nnyo akasembe eno wansi eno bannange mubeere bulungi mweraba